bakungubazi bannange mbalamusizza taata amaanyi gakyambuze naye ate ntandise okugafuna ekituufu ddeyo namunyenyezza kubanga nze namusooseeko okumanya namusooseeko nalinnya bodaboda mu nkuba nengoba patro paka ku mukyala ne bigaana namunyenye ne bigaana naye Katonda abadde yategesebwa ati sisobola kuwakanya nteekateeka za Katonda. Deo nawulidde okufa kwe ng'ate abampa amawulire bava mu kyalo. God yakubidde mwami Sewamu, ate mwami Sewamu webale nnyo nankubira nenzola okuba tubadde tunyumya ennyonze n'eddeewa emboozi ng'ezisinga ddeewa nnimba ne ŋŋamba mu muli bafala ddeewa abalimba. Kaakati ekyazzemu ne ŋŋamba ye lwaki nneemenya ne bano nga nnina essimu ya ddeewa ninkwata nenkuba oli naŋŋamba wano g'okubira naawe yafudde. Byandiba bya ddala kati okwekonze waaba yafudde aliwa nti patro eriwa nemutwala mulago konze kuvaawa nti kyengera neŋŋamba omwana wa bodo omuntu waaba ava kyengera ng'agenda mulago atambula atya kati netandika kulinnya kagere nga bw'oyiga omusu naye nga tomanyi we guli. Nagenza okutuuka ku mokyale nasookedde kuyawagula ey'emulago nituula ne munoonya nga taliiwo. Kati nwabaawo omulala ŋŋamba ne wali eya KCC eya State Council kirira wansi nenzikirira mba ntuuka kumbe gwe bayingiza basindika kagaali nasenziruka ne ŋŋamba omusajja oyo gwoyingiza muganda wange naŋŋamba nkole ntya ne mugamba kale kamulabeko teyabadde mubi nasuka bwati kati ddeewa embiri ze zasoose ne zigira bwe ziti sinza kulimba munalabye ebirala nategereddewo muyeddeewo era nempulira nga simanyi oba kitengo oba kinenkanka n'omuserikale nankwata nantuuza ebbali naye nga ntya bwe ntunula mu kkubo siraba yajja bwe magamaga siraba omuntu n'omu okujjako nze n'asikaana paka Katonda bwe yansaasire nagenza okulaba Sewamu ng'ajja n'abantu bana neŋŋuma neŋŋamba wabazze Dokita kati awulukoye ne mugamba muganda waffe afudde naye nze sikyayambukayo gwe gendayo. Era bo ne bambukayo ne bamulaba ne baŋŋamba kituufu yeye ne bagamba nze namulabye edda yeye naye sikyayagala kumulaba. Nentuulaawo ne tusiga ntandika okwogerezeganya ne tukola ku bintu nga bwe tubadde tusobola. Twabadde n'enteekateeka ya kumuvuga kumujja wali kumuleeta wano. Nabadde nkyali awo ebikenzo nankubira naŋŋamba Abdu tetugenda twala muganda waffe mu kyalo kivandule bwe bityo tugenda mutwala ku National Theatre ne mugamba olaba baagobayo iviniragu naye ate muganda wange ddeewo naŋŋamba tovaako kankube essimu nakuba essimu n'abaga ku National Theatre njagala baby day wajjaawo ne batuwulya bye byetaaga Kenzo n'abagamba kiryoke mwagala awo ne baŋŋamba naye akakwakulizo kali kamu mwina muleeta ssawa 10 na mmeka ne mbagamba katugume ne tuguma ne ziwera 12 bambi Eddie Kenzo yasasudde ebintu bingi tenti obutebe mwe twabadde ne tukola ebirala byonna ne tufuna ebyuma abantu ne basanyuka n'endongo ne tugikuba ne mbagamba ku makya ssaawa 4 tulina okubanga tuvuddeyo wabula waliwo byesijja kwogera ndooza nalabyewo mukwano gwaffe eyatandika neddeewo alina essomero lya Mpooma Royal College. Ennaku zino ye chairman wa Kasiita yakulira abasobozi mu Kampala yagambye abaana abasatu ababaddewo
ayina essomo lya primary n'erya secondary paka ku university n'agamba abo babe abaana basatu kyesimanyi oba ani yakoze ku agenda eyo ajja kuba agituulira naye ekyo kyo nakitegedde yazzemu n'akinneegambira kubanza abadde ammanyi n'aŋŋamba abo basatu bo amasomero ngalina nina n'ebingabira basale besimanyi naye ateddeyo bwe natandika yamulikoodingira n'oluyimba olwa boodabooda ye yali maneja we mu kutandika kati wakuba ye yagaggawala nnyo nga bw'omanyi era ebyensi bwetyo puroguramu bwe yabadde ne tuyiya amagezi ne tufuna field service ne tuleeta wano muganda waffe so njagadde bayisaamu katono nnyo gye twabadde naye nga mbasaba mubeere bagumu ffenna kati twagumye nze nagumye kubanga dde wabadde ankuutira nnyo deewo ono twale twakwogera ennaku bbiri nga buli omu alangira munno okumuleetera ebizibu yalaba posita yange nga ngikoze ey'ekivulo ky'emubende nenjiteeka ku mutimbagano naŋŋamba olulabye posita neetegeera nfunye ebizibu ne mugamba ati nze nakoowa okuyimba naye nakitegedde ogenda kunnyimbisa lwampaka ne mugamba andi naawe nasukka okundeetera ebizibu okunkubiranga nti ono muganda waali nabadde alwana n'abantu ne tubeera nga twerangira nawonzikananga kati bwe tubiveeko naye mani baaba ngenda mu kyalo kozi ogenda mu kyalo okukola ki ngenda kuzimba ntaana yange era tuli wano tutuula ne bayinjiniya bufofofo bampa pulaani ne mugamba oyagala kwetegeka bw'oliba ofuddewo tukutwale ng'entaana twagizimba naŋŋamba nze ebyange bikolerawo ne mujjako n'addamu nankubira ne mugande obanga oyogera nze toŋŋamba nga bintu bya kisiru nera ne mujjako nanterako emitwalo emeka n'addamu nankubira naŋŋamba bajjajja basiimye nkuweeyo gino emitwalo 5 kati netutulika ne tuseka kananga biri tugenda biddamu byogera ne shozo mukama wange ngenda kuziyimba oba 2 naye ngenda kukola ki kuyimba naye kasowa timbye waffe njagala wemba nnyimba nsiibule abantu mbagambe enkoye ebyokukola ki ebyokuyimba nawe ndibanga nnyimba wakiri tulimbanga ekivulu kimu mu mwaka kubanga ngenda sigala nga nfulumya ennyimba muganda wange yabadde asiibula bya ddala era bazzemu okunkubira nga nfudde muyina obulumi naye nnina obulumi muyina obulumi nkimanyi naye nnina obulumi beewo abadde muganda wange kati kambanyumizeeyo akantu kamu okimanyi nti nze beewo yampaaka abalongo nenzija wano nembayimbira nenzina nga ye taliiwo naŋŋamba gwe Saalongo abalongo babaleeta gwe genda mu kyalo nenvuga emmotoka okuva e Kampala nenzijja wano naŋŋamba nzijja neziwera ssaawa nnya wembuza God abalongo nedeo baliwa deo nga God yaŋŋamba owaayi nange tebazikwata neziwera ssaawa 8 God najja nakuba kama genda ku siteegi oyimbe ozine n'ennyimba z'abalongo bano tebazze n'amala olunaku lulamba nga tataddeeko simu n'ateekako enkera n'aseka naŋŋamba wadde yagala nze nzije balabise nze n'olwekyo bannange nga beewo nze abadde wa ku mutima wa musaayi ng'era nze gwakola ebintu ebyo era nensigala nga munoonya nga naye akola ki nange bingi bye mmukoze n'atandika n'obutambuuza ennaku 2 mbandi awo ng'ate yannoonya gwe musiru gw'oliwa nafunye sente jangu nkulageko mmanyiira nnyo ate nze sinywa mwenge nangamba njagala bakweyita ya loko boom omuganda esebo kakati ddeewo abadde mukwano gwange abadde muganda wange mullo era nga twekwamwana ffe ab'emubende tuyinza n'okuba mu bayimbi bonna abava ku luguudo luno ffe twasalawo okuyimba nga twatula ewaffe kubanga bwe ntandika kumenya bayimbi bava eno muyinza n'okwewuunya nga ne basabatta mwebali
nefe twagamba nga tuli be mubende waffe mubende fe tuli be ne bataliko abayimbi be mubende baabo bolabadde obolabye Nyugunya Mukama bwatyo bwatute muganda wange nolekyo bayimbi bannange mwenna abali awo bulijjo mbagamba muyimbe kakati munnaffe omu Mukama akoze eki era nange ngono bwagambye simanyi naye munasigalawo ne mugamba nti abayimbi be mubende nolekyo mwerwaneko bato bange kyembasaba ekino kano kengenda okusembyayo obanga ne baganda noba ne bakyala bo noba ne basenga bo noba n'abenganda bonna naye obanga ne mukwano gwo kubanga mukwano gwo nayo nsonga ayinza n'okumanya ebingi osinga gw'ozaalibwa naye. Ngenda kwebaza Dr. Sewamu twabadde ffenna paka kati kanneebaze maama w'abaana bamama w'abaana babiri mwenna ngenda beebaza naye kanneebazeemu ku Shamira weebale nnyo maama omanyi abaana baffe tubadde tubatuuma amannya ngono namutuuma Luka ku nsejjere nze ng'owange yamutuuma Aluba babuuza ffe nga twetuumira abaana baffe amannya mama Nsejje weebale nnyo omutima omulungi gw'olina era gukuume paka kubanga maama oyo lwaki njagala mwogerako abadde takkiriza mwana wa Ddeewu yenna kubeera bweru nga bamuyiikiriza n'atamunona abakazi abo bakyayinza okubanga bato ng'abuuzabuuza oyo mwana wa Ddeewu aliwa mumuleeta n'amuleeta ye Ddeewu n'ategeera nakutegeera nti ono yamututte omukazi oyo nze muwe ekitiibwa mama Nikita naawe nkuwa ekitiibwa weebale kubeererawo bbaawo bayimbi bannange mwenna abavudde e Kampala bannamawulire abafino saabiisi mwenna sijja nakwogera banne munsonyi wali bankuttemu ensobi nti njogedde ku bakazi ba Ddeewu munjogedde babiri sibamanyi bane bakyala baffe mwenna mwebale n'abaana baffe mwenna gye muli n'ababalina bannange temukwenya mubaleete kubanga kyenneekakasa abaana baffe gye bali Ddeewu abadde musajja Ddeewu si yekka nange kubanze ndina Ssaalongo ne Ddeewu yali abafunyawo nesi batugire nankani twabazina taata nimbe tetwabazina wano naye tutabalaba simanyi bayinza okuba kuba tuli basajja n'olwekyo abaana ba Ddeewu baana bange n'abange ba Ddeewu sansa okulaba Mukama waffe ono nno yabadde atuwa ebyuma kwe tuyimbira nze ne Baby Ddeewu bamuyita Mwami Ronald Kakooza yabadde atuwa ebyuma byolaba byonna bitambulirako wano ebbali ndabyewo Kayiira Simone wa Luminati sanisa okulaba taata bitala Bugange mbalamusiza nnyo mwenna bitalo nnyo baganda bange Abdu Nyugunya weebale muganda wange buli kyokoze Mukama waakyo bwe yasazeewo kubanga ekikanga bwakyankutte Nyugunya bwe nabuuziza nti kituufu Ddeewu afudde kubanga endongo tubadde tugiyiba nga nange bantuuma muyimbi w'emubende kubanga ono yekka yakyasobola okunkubisa endongo nimbi omuzeeyi anze Mukama we kakati oyo mmeni gwezize naye yabadde atuwa ekyo ebyuma kituufu era nga tubeera ne Nyugunya ono ne Ddeewu naye bannange kikanga bwakyamaanyi nnyo omusajja waffe Mukama waatyo yasazeewo wangi muzeeyi kati oyo ali mu kusaba buyimba bwa fiina bwe kiri tugenda kukuba wano ebyuma
otuyimbiremu. Tugenda kuselepredinga bulamu bwaddeewo. Ebyuma weebiri wano tugenda kubanga tuyimba enteekateeka zonna omukolo naziina. Kanziremu ndi mu kwebaza. Waliwo omwami avudde wano bamuyita Kyotera Boy. Ebintu byatukoledde mu bulamu nze neddeewo tetusobola kubimuddiza okuggyako mukwasa obukwasa Katonda kubanga ne kati akyakola wadde muganda waffe yafudde. Bane munkubireko ku Kyotera Boy mu bugalo. Talina kyatakoze mu bulamu buno. Omuntu omulala gwe ngenda okwebaza munnange ddeewo abadde yagenda mu nzikiriza endala nze gye siriimu. Abadde mu nzikiriza ya nnono na buwangwa banonoono bali awo babeera eyo bafuuwa n'emmindi. Naye nze sinnayiga ddeewo yali ansuubiza n'ente mbu we mbiyingira mpente ne mugamba kanjira nnindamu. Naye waliwo mukama waffe bamuyita Jjajja Jjumba. Bamuyita Saaba Kabona nga bwe tugamba Imaamu bo bamuyita Saaba Kabona. Omulimu taata gw'okoze mulungi nnyo. Yatusuubiza n'okusabira mbu mugenzi mu nnono neggulo baabaddeyo balina ebintu ebibakola ate nga ne muganda wange yali yabiŋŋamba mbu yayagala ebyo. N'olwekyo naawe Jjajja Jjumba munnange tukweyanzizza nnyo ne maama Naaba Kabona. Kyemmanyi mutulaba naye tubalindiridde. Abayimbi bonna kyensuubira mikwano gyange obwedda njogera nabo bajja. Abaana babazze tujja kujja wano nga tubeebaza. Kakati pulogulamu egenda okuddako mukama wange ono yagirina nga bwe tutambula. Abantu mwenna bwe tubadde nammwe goodi siina bwe nsobola bagamba kaggwa abadde abeera n'omugenzi siina bwe nnyinza kwogerako. Mwebale nnyo buli muntu kyakoze tusobola kwerabira abaana ba Fino Service. Abaana ba Fino Service mukimanyi ekola olunaku lutya neziika negenda. Naye abaana abo twabadde nabo kuva ggulo ne leero ne tubeera nabo n'enkya bwe bagenda okuziika omufu tebannannyongera bbiiru. Bakyali ku bbiiru gye bampadde tebannannyongera ki bbiiru. Okumanya tebakomye okwo ne bampa n'emmotoka bbiri ne bagamba ffe tubadde mukwano gwa ddeewo ate tuli mukwano gwo okulagana ne kampuni yaffe. Mubankubireko mu bugalo. Bannabyabufuzi sigenda boogerako nkimanyi enkya mugenda kwogera buke muyinza n'otulemesa okwogera naye essaawa ya wano nga tutoba temuliiwo. Waliwo omu yekka gwe tugenda kulonda tukuwe ku bwaki opinga wazito wange kale tujja kuteekaawo. Naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala bannamawulire abava e Kampala mwebale kwagala Baby Deo. Naye bambi basaba mweyongereko eri katono abantu mubasobole okubanga balaba baagala abayimbi bayimbe kamalize kwerumunze ngende. Bambi ono agenda kubababuulira ono ye mukama waffe mu nteekateeka zonna. Bwakugamba ono ne Chairman Kasaba agamba kino kiba kyekyo kuba twabakwasiza obuvunaanyizibwa obwo. Tutambulire wamu twerekere muganda waffe mu ssanyu. Nze nagumye. Mwebale nnyo mwebale kumpuliza. Mukama abampere omukisa nga 18